Muna NUP hegamuwedde Rose box z'obululu akaluke kalagiddwa kaddibwemu okubala wabula mu mateeka bwe kasangibwa box nga siru zamenyebwa kaba kakomaawo era n'alangira obutereevu wabula omulamuzi Masaka agambye okubala kugende mu maaso wano ye abivuddemu ne yeekandaga wabula nga sinnakwambera yabadde Masaka abantu bagamba nti buno bubbi bwa kika kya waggulu kansooka enkolage bweno yakolera video essaawa eno kya bulambuzi ne ssente bazikujjako okusobola okubanga owakaka akisesinga waggulu eyo. Ndoza bakitegedde kati okuyingira wano olina okuba olinamu kasente ekifo kyaffe kya ttunzi bannanka abantu banyiivu beeyongedde ddala okujja bagala bategeere principal waffe yali atya bannanga abantu beeyongera mu bungi kati ne wano waliwo batandise Ssebo ne bannyabo ffenna tubaddewo mu kkooti okuva olunaku lw'eggulo omulamuzi yatugambye matters ez'amateeka zibeera handled ng'amateeka tezibeera handled politically naye omulamuzi kati kyasazeewo nti bagende mu maaso okubala boxes zino nga bamaze okufindinga nti waliwo box eri tampered with ffe bwe twabadde tuli mu kkooti omukyala yawaabira polling stations 9 musinzo obululu 15 recount yasazeewo okuddibwamu nga nsinza omukyala oyo 15 naye ne baddamu ne babala one ballot box out of 314 was found without a seal. It should be remembered that recount of all ballot boxes came as a result of a court order ordering a recount in elections where ballot papers and votes from 11 polling stations had not been counted. While I strongly disagree with the submission of counsel for the applicant that the seal was broken when it was being pulled, when the box was being pulled, I wish to categorically state that discovery of a broken box was in my presence and there was no pressure exerted on the box. Mu tteeka lya Parliament eriragira okuddamu okubala obululu magistrate lawyer oyo nga omwami Golaba asiimwe akkirizibwa okukikola mu mateeka era bw'atyo bwe yakikoze mu kawaayiro 74 wabula mu kawaayiro 69 akawaayiro ako kalaga nti boxes zonna siiru zirina okuba nga ziri sealed bulungi kati nga bw'omulidde ayogera nti siiru emu yasangiddwa wabula mbu ye yagyetegereza nga terinaako pressure ekituufu kyeki gwe wamma bino birabamu amazima n'obwenkanya njagala owulize applicant owa NUP omukyala ayitibwa Rose eyali awangudde yagamba bino bya kibbi tagenda kubibeeramu okubala n'okuddibwamu nkya olw'omukaaga abali eyo mujja tuuli musigale nga muli bakkakkamu kubanga ffe tulwana n'ab'obuyinza abayina emmundu abayina ssente naye mwenna mukimanye nti ffe waggulu waffe tulina Katonda waffe era ffe tulowooza nti Katonda waffe ajja kutuyamba obuwanguzi bwaffe tubusigaze weewaawo nti ebyeraliikiriza bingi kinneewunyisiza nti tubadde twakatuuka mu kkooti eno ku makya mwe twayitiddwa tuwulire ensala y'omulamuzi omukyalo omu akolagana ennyo ne sayidi eyatuwaabira najja n'atugamba nti tuteeketeeke abantu 5 bagende ku tale center bawitnessinga okubala obululu babawe ne security ne tumubuuza omusango tebannaleeta nsalawo yaagwo gwate wategedde otya nti tugenda kuddamu okukola ki okubala obululu era ne muga nti nze oyogera na muntu mukyamu nze nina looya gwe nasindika mu kooti kyanaŋŋamba katulinde n'omulamuzi kikyagenda okukola ki ekitegeeza nti balooya baffe abalamuzi baffe tebeetengeredde ensalawo y'omulamuzi eriikinga etya omuntu owa bulijjo najja n'atuga nti tukwate abantu bagende ku tale center batandika bagenda kubala obululu nga already ye yakitegedde dda bingi ebikoleddwa nga decision eno tennakolebwa eggulo twabadde ne press conference twabategeezezza nti tufunye amawulire okuva mu reliable sources nti obubox obusanduuku bwaffe obw'obululu bwafulumiziddwa mu tale center ne butwalibwa ewantu ate ne bukomezebwawo nga waliwo n'amawulire agatugambibwa nti bwatwaliddwa mu ba welders ne busalibwamu ebituli wansi ne ballot staffinga ne baddamu ne baweldinga ne basibawo aka box ako ke basazeewo ne basiigako bulungi nnyo langi
era ne tugambibwa nti bwe tunaaba twegenderezza nga basaanukudde obubookisi obwo tujja bulabo obwasaliddwa nange ninze nkirabe bwe kibanga kiki nga kituufu kuba information eno twagikoze eki twagifunye babusala wansi leero ndooza tebasaze waggulu kubanga babadde bakimanyi nti waggulu tusanga babukutudde naye wansi we tugenda okwekkaanya obubookisi obwo basala balyoke bastaffingeyo ki ballot papers so basebo ne bannyabo tubadde tubaga nti lino eggwanga temukyaliwo osanga bwenkanya bwe tubanga ku kooti tewakyaliyo bwenkanya RPC mu region eno yagobeddwa kuba teyasobola kuyamba kibiina ekiri mu buyinza okukibbira obululu returning officer bamukubira essimu nga tuli ku Tale Center njogera kino with authority nga bamugamba declaring ennameere n'abaga nti namaze dda okudisplayinga results zino and 90% results zimaze okufuluma omukyalo ono awiininze ne bamugamba gezaako kyusa omusajja n'akwata omusaala n'agenda n'asaala in fact that night I think yagenda n'asaala emirundi 3 okutuusa bwe yava mu kusaala okwokusatu najja na declaringa with or without their orders era yagamba ku ssimu abaamuli okumpi n'abaga nti nze na trainingibwa kibino bye muŋŋamba si bye nnina okukola na trainingibwa okukola ekituufu najja na declaringa immediately nga ne 11 polling stations ezo ze claiminga bambi tezinnabakola ki kujja kubanga yalabanga pressure emukoze eki emuyitiriddeko right now yagobeddwa ali ku katebe so ebintu ebikolebwa president yafulumizza statement sincerely nagamba nti nagobye RPC we Masaka ne returning officer kubanga bagana babbira nuupu obululu era kakati returning officer namukyusizza ne RPC namukyusizza nga n'omusango guno tegunnaba kuwulirizibwa president ali on record agamba nti yagobye bali kubanga tebayamba NRM okukola ki kuwangula bajiyamba buyambi RPC omulimo gwe kulaba nti NRM erina okuwangula mu kitundu kino where was RPC's role mu kalulu kaffe so basebo ne bannyabo tetugenda kusirika nga ebintu bino bikolebwa mu ggwanga lyaffe tetugenda kusirika nga abakulembeze abandi badde ekyokulabirako ate be bakutte omumuli okulaba nti baviolatinga rights z'Abannayuganda batyoboola amateeka g'eggwanga bateekawo obutali bwenkanya ku Bannayuganda nga balinamu abaana n'ebiki n'ebyana njagala okubakakasa basebo ne bannyabo mubeere banywevu fe amaanyi gaffe gali mu Katonda bw'aba yeeyannonda ngenda kusigaza obuyinza obukulembeze buno si buyinza bukulembeze bannamasaka mubeere bakkakkamu 3.5% of the total number of polling stations and ballot boxes that were accounting to I beg your pardon. It should be noted that boxes found intact being 313 out of 314 accounted to 99.68% of the ballot boxes that were found intact, and the broken box accounted for 0.318%. On the other hand, 11 polling stations out of 314 that had not been ordered that 313 ballot boxes be taken to the recounting bench. We are still within the confines. So basebo ne banyabo sigenda kukkiriza kwetaba mu kubala bululu buno sigenda kukkiriza kwetaba mu kubala bululu buno kubanga tumaze okoti mugende eri ati tugende eno tugende Chikambwe tuli mu koti ngoleta mwe it's on record. Omulamuzi nga tuli mu kooti yagenda nti ne bwena ababokisemu nga gyasanzeemu nga nsumulule tagenza kukkiriza bikawunti era ndowooza mugenda mwenna so basebo ne bannyabo tetugenda kwetaba mu bikawunti eyo kubanga akalulu kalikubbibwa nga bakozesa courts of law tugenda kweyongerayo n'omusango tukole appeal kubanga wano si bwe tulina okukoma kino kyeyolesebwa mwenna mukirabye ffe omukyala yawabira 9 polling stations
out of 314 nga musinzi obululu 15 kooti nesalawo nti boxes ziddemu zonna zibalibwe kakati bw'osanga mu boxes mulule etteeka ligamba ki lwaki nze ku difference bwe twagibaze eya polling stations ze yali awaabo omwezi okumpi n'abaga nti nze na trainingibwa bino bye muŋŋamba si bye nnina okukola na trainingibwa okukola ekituufu najja na declaring immediately nga ne 11 polling stations ezo ze claiming bambi tezinnabakola ki kujja kubanga yalabanga pressure emukoze eki emuyitiriddeko right now yagobeddwa ali ku katebe so ebintu ebikolebwa president yafulumizza statement sincerely n'agamba nti nagobye RPC w'e Masaka ne returning officer kubanga bagana babbira nuupu obululu era kakati returning officer namukyusizza ne RPC namukyusizza nga n'omusango guno tegunnaba kuwulirizibwa president ali on record agamba nti yagobye bali kubanga tebayamba NRM okukola ki kuwangula bajiyamba buyambi RPC omulimo gwe kulaba nti NRM erina okuwangula mu kitundu kino where was RPC's role mu kalulu kaffe so basebo ne banyabo tetugenda kusirika nga ebintu bino bikolebwa mu ggwanga lyaffe tetugenda kusirika nga abakulembeze abandi badde ekyokulabirako ate be bakutte omumuli okulaba nti baviolatinga rights z'Abannayuganda batyoboola amateeka g'eggwanga bateekawo obutali bwenkanya ku Bannayuganda nga balinamu abaana n'ebiki n'ebyana njagala okubakakasa basebo ne bannyabo mubeere banywevu fe amaanyi gaffe gali mu Katonda bw'aba yeeyannonda ngenda kusigaza obuyinza obukulembeze buno si buyinza bukulembeze Bannamasaka